Abana bakatonda ab'omuwendo omungi bassebo ne bannyabo mwasuze mutya. Wiiki ewedde saasobodde kuweereza mulimu gwa njiri olw'ebyo byabaddewo, naye mu byonna twebaza Mukama olw'obulamu bw'akyatuwadde. Ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi January 2026, lunaku lwa kiwummulo Ssabbiiti. Kale enkya bweti batuusako omulimu gw'enjiri nga bwe guba gukolebwa, nga n'omulimu gwa leero guvudde mu nsi eyitibwa Vanuatu. Guliko omutwe ogugamba nti wano tewali kulemererwa, era nga omwana omuto omulenzi omuto John by then yagenda okugututuusaako. John atottola obulamu bwe, agamba nti ye obulamu akulidde ku kizinga Vanuatu, nga kino kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja ya South Pacific. Agamba yakula alaba ennyanja eyakaayakana n'ebire ebirungi ennyo. Anyumya emboozi nti ebyokusoma munange teyabitegeera bulungi, tebyamunyumira olw'okuba munange amagezi gali awo mangi. Ekyasinga okumunakuwaza buli lwe yakolanga ebigezo ye yafunanga obubonero obusembayo obubi. Kale kino kyamunakuwazanga nnyo, ne taata we yali amanyi nti John tayagala kusoma, naye taata yamuuzangamu amaanyi, yamugumyanga nti mwana wange maliriza ekibiina ky'omukaaga, weeyiga okusoma n'okuwandiika, ekyo kijja kumala. John agamba yafuba n'afuba bambi okukola taata kye yali ayagala era okukakkana ng'ate tatuuse mu siniya. Ng'atuuse mu siniya era ebintu tebyali byangu, naye agamba baali mu kigezo ekimu wajja omusomesa n'atunuulira bye yali akola. Omusomesa yassa ekikkowe n'alyoka amugamba nti naye mwana gwe John tojja kukyuka mu busiru bwo. Kale lwaki oyonoona ssente z'abazadde bo? Nze bwe nkulaba tolina nakigendererwa kyonna. Mu busungu obungi omusomesa n'akwata ebitabo bya John n'abiyisa mu madirisa n'abisuula eri ebweru, n'agamba abaana bamusekere n'omusekirira. Bannange kino kigenderera abasomesa, tulina ebintu bye tukolaakola ebintu bannange. Kale wulira, oyo yakola ekyo, bwampuliriza olina kiwali okoze ekirala ekicunya omwana ekito kyalinga omwana. Maama nkubulira musomesa gwe, tomanyi mwana oyo kyagenda kubeera nkya. Nkusaba tojajinga kitabo olwa kava yakyo. John agamba mu buswavu obungi yadduka mangu ebweru n'akuŋŋaanya ebitabo bye. Wamma gwe n'abaana nga bafa nseko anti abaana bategeera. Kyali kikutuuseeko gwampuliriza? Okimanyi nti n'omuntu ayinza n'okukomaawo okusoma? Nze kyali kintuuseeko, era abaabikola ebyo beewuunya kikindi ne Mukama wantuusiza. Therefore abasomesa bambi mbeegayiridde, mulekerawo okuswaza abaana bambi mu bannaabwe. Njagala owulirize John engeri gye kyamuyisaamu ne gye kyamutuusa. John agamba mu kaseera ako yawulira emmeeme ye nga esiikuuse, nga yeerabanga atalina mugaso. Mu kaseera ke kamu muli munda, yawulira munda mu mutima gwe ate nga waliwo eddoboozi limugamba togwamu maanyi. Eddoboozi eryo lyamuyamba nnyo obutaggwamu maanyi. Agamba bannanga ate enkomerero y'omwaka nga tituuka kukola bigezo bisembayo. Omuyizi omu ku banne kyabajja n'amugamba nti John, bw'ogwa ebigezo njagala nkupangise obeere ng'onvubira. John agamba yamwenya naye nga munda yali tayagala bulamu bwe butyo, yali ayagala obulamu obusingawo. Abasomesa omusomesa nga tannaba kuvuma mukyayisiza abaana subjects ng'ali mu kattu. John agamba yalina muganda we yali yafuuka omuadventist, kale yamuyita n'amuwa olunyiriri okuva mu Bayibuli oluva okuva ssula 2
olunyiri lw'omunaana olugamba nti jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga. John olunyiriri luno lwamusigamu okuba enkyukakyuka. Agamba aba akyatendereza olunyiriri, waliwo omusumba eyaleeta olukuŋŋaano ku kizinga kyabwe era yalwetalabamu n'agendangayo n'awuliriza obubaka okukakkana nga yeetwalidde omulokozi era n'abatizibwa. Tugamba tutya? Agamba yawulira bulungi omusumba nti yali tannaba munnyika mu mazzi. Yasaba, Mukama, nsaba okozese omuvubuka ono okukuweereza. Ekyo yakiwulira. Yabatizibwa n'asanyuka nti naye musanyu eringi amaze okufuuka Omuadventisiti. Ate amawulire amabi taata we n'afa. Taata we ng'afudde agamba obulamu bwakaluba, naye yeebaza ab'ekkanisa baamubudaabuda, baamudduukirira, baamuyamba. Ne mu kino ab'ekkanisa bamuwa omulimu gw'okulongoosa ku kkanisa era nti nga yakuba akadeeya ak'ekkanisa. Agamba bannange ebyava mu kukuba akadeeya n'okulongoosa olw'ekkanisa munnange ate teyamala n'afuuka omudyankoni. Mpola mpola okuva mu budyankoni okukakkana nga tafuuse mukadde wa kkanisa. Wano tewali kulemererwa gwe mutwe gwaffe. Agamba gamaze okufuuka omukadde w'ekkanisa mu mwaka 2001. Kale yasenguka n'ava mu kitundu ekyo kyeyalimu n'agendako mu kitundu ekirala, naye waliyo amakanisa. Bw'atuuka eno yeegatta ku kibiina ekiyimbi. Agamba yayimba yabuulira enjiri okuyita mu okuyimba kwafuuka akatuuti ke k'okubuuliramu okwagala kwa Katonda eri abo batamumanyi. Okumanya yayimba nti omusumba ayateekateeka olukuŋŋaano olulala era n'amuwa omukisa okujjanga ayimbe. Era John agamba yayimbanga buli kawungeezi. Okuyimba ddagala weewaawo. John yakikozesa, yajjanjaba abantu okuyita mu kuyimba. Naye lumu agamba omusumba yamuyita n'amutwala ku malaalo g'omuminsani eyaleeta enjiri ku mbalama zaabwe ku kizinga ekyo Vanuatu. Yes, that is it. Ng'atuuse ku malaalo ago omusumba yamubuulira ebirungi omuminsani ono, the late Norman, bye yakola. Era John agamba wano n'agamba Mukama nsaba mbeere ng'omuminsani ono Norman. Agamba okwogera bino yali ayagala okuyamba abantu nabo okutegeera ku Yesu ng'ono bwe yakola. Bannange bwe tusaba Mukama awulira. John agamba bannange atalyawo nga tatumirwa ettoloso ettolasi agende eyo awatali Muadventi yenna, ye Muadventi yasookayo. Agamba okugenda ku kitundu kino ekyalo kino Tolaso bannange nakyo kyali kyamagiro, ebyentambula tebyali byangu naye Mukama yamusobozesa. Anyumya emboozi nti nno wayogerera bino yamalayo emyaka 7 bweddu ng'akola ng'omuminsani. Yatandika amakanisa amapya, yafuna emikwano, wamma gwe n'akola omulimu gwa Mukama gwe yali asabye ng'omuminsani. Agamba ng'ali eyo waliwo olukuŋŋaano, yagenda okwetegereza ng'alinga alaba omusomesa oli mumujjukira eyamuswazaswaza, eyamusuulira ebitabo ebweru. Nga sikwakuba amaaso, kumbe n'omusomesa naye alabye John. Omusomesa nga tajja mpolampola eri John ng'amaziga bwe gamuyitamu. Omusomesa wano n'asaba John okumusonyiwa olw'ebigambo byonna bye yamwogerera. Anti omusomesa naye yali yafuuka Omuadventisiti, kati basisinkanye. Obuswavu obwo okimanyi omuntu gubavulugulula ate omusisinkana ng'alina okuyamba, yalina okujja mu kizibu ekyo ky'olimu. Obuswavu obwo kusaba tonyoma muntu yenna apart from basomesa
naffe abalala mwenneeyo gimuli tonyooma muntu yenna. John agamba akyali mukadde w'ekkanisa, kyakula akyagabana okwagala kwa Katonda n'abo abatanaba mumutegeeza kumutegeera, gattako kutandikawo amakanisa amapya. Agamba ayinza okuba yalemererwa mu kusoma naye yeebaza Katonda yalina enteekateeka ze. Musanyufu nnyo olw'ekyo kyali. Agamba mazima ddala Katonda amanyi ebirowoozo byo leero gyali. Olw'okuba alina ebirowoozo byo leero gy'oli, toggwamu maanyi, ebisuubizo bye bingi nnyo gy'oli. Just be patient. Eyo y'emboozi ya John. Era atusaba bambi obuteerabiranga kuteekanga mu kirabo kya Ssabbiiti ya 13 awo ku baasaayo awo Ssabbiiti teekamu olw'omutima omugabi gw'olina. Nsaba Mukama akikubalire. Happy Sabbath.